Seggirinya maama wa akaabye amaziga ge gaŋŋaana n'okujja enkaaba maama wo gy'akaabye. Seggirinya ffe ng'abeekawempe tetuvudde ku misaalo, tetuganye genda mu makereziya makanisa, tukusabidde bannange nga tusabidde Seggirinya, nga twagadde omwana waffe adde Kawempe atuteeseze gwe twalonda, nga tukubye buli simu, nga twogedde n'aba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba nga otuwuliriza, era ntegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mwebale bannaye nkwagala channel eno, mwebale twagala, mwebale kutwalayo omwoyo ogw'obutatusuulirira ne mubeera nga muviewinga byonna byonna bye tuteekako bye tupostinga, ne mujja ne mu comment section ne mutangaaza bannayuganda, ne muteeseganya wamu n'eggwanga, ne mubalaga ekituufu ekyokukola, ne mulaga konsaani yammwe obulumi ne pain ne mubyexposinga ku mukutu guno, ne basobola okuba nga abakulu babitegeera babiraba ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Naawe kennyini atannatweyungako okukubiriza, genda mu maaso wansi waliwo ekigambo subscribe, kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gw'omukwano gwange obeere ng'ofollowinga channel eno. Tubategeeza nti nno bukadde mulina osusubscribinga ku channel zino muzifollowing olw'ensonga nti tusemberedde omwaka gwe tugenda okuba nga tukubiramu campaign, omwaka gw'akalulu gutuuse gwe tugenda okuba nga tutujjiramu mu 2026 general elections. Kakati channel zino zituyambako nnyo okuba nga tusaasaanya enjiri saako n'okuba nga tubabuulira ekyetaagisa okuba nga kikolebwa gwe mukwano gwa nofuna information mu buli nsonda, nofuna transparency mu buli kimu gwe munnayuganda yenna ali eyo. Si nsonga oba oli ludda, oba oli Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, UK, USA, Canada, bali South Africa, mwena amayengo gano gaba gatuukayo. Gwe ky'oba okola subscribing gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ebigambo bya Jjajja Yuchuli yafa emyaka giyiseewo, naye essaawa zino ne bye yayogera ne bye yalagula bikyalulumira mu matu g'abantu. Olaba ng'alinga ataafa, alinga akyaliwo. Yali alina eriiso eryokusatu erirengerera mu maaso. Gwe tunuulira engeri gye yalwaniriramu omugenzi Muhammad Seggirinya nga ye alabye tebalina gye bataatuuka, nga ne maama we Jojjuzi wano ng'alaga nti yeetaaga nnyo, naye ate ekikwasa ennaku ye yamutunze ku ssaawa esembayo. Maama wa Seggirinya ye yatunze Seggirinya ku ssaawa esembayo, era oba olaba Seggirinya waba ayogera ku bintu oba ne bizinesi zonna ezisinga teyagattanga mu famire ye, kubanga yategeeranga weakness yaabwe, yategeera obunafu bwabwe gye buli, yategeera nti bano abantu basobola okuntunda olwakino ne kiri. Ebintu ebisinga tubirabanga ebyokusaaga naye nga biba bya ddala. So tufeeyo nnyo okulekawo ligase y'abakulembeze nga bano. Mzee Yuchuli omula mirembe, ligase y'abakulembeze batugirekewo esigale ng'etambula, baye nga tebafudde, basigale nga bakyali balamu mu nsi. Mubakolereyo ekintu ekiba making okufiiringa nti no bakyala live ku nsi, nti era bakyali active okutuukiriza ambitions zaabwe ezabaguliramu, ezabaleetera okuba nga batunda obulamu bwabwe. Tegeeza nti obadde muwuliriza mulungi nnyo, webale kwekumira ku mayengo ga UG Updates TV, era nga tugenda kuba nga tukomawo tubaweereze. Gweyagala tweyungako kira wansi osubscribing, ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako. Mbaagala nnyo, mweraba.